wampadde okubeerako naawe. Ebigambo ebyange wabyogera ndi mulamu. Mpangadde naawe Kato mu kiseera eky'obugubi. Kato nkumanyi, Kato nkulaba. Kato bwe wali tonnafa wiiki eyo yonna nali naawe. Kato wasala Sebo akiikiridde pulezidenti w'eggwanga lino Jeno Katumba Wamala, Oweekitiibwa Henry Ssekabembe, Minisita wa Ssaabasajja Kabaka, Minisita b'e Kampala abali wano abalala, memba ba Parliament, abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi mwenna abali wano, Honorable Kyagulanyi n'abalala mwenna. Ssebo Omutaka Katikkiro w'ekika ky'e Ffumbe, bannabitone, maama Namwandu n'abaana, abantu ba Katonda mwenna, nyimiridde wano okutuusa obubaka bwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ate n'obw'empologoma yennyini. Kansooke ntuuse obwa gavumenti ku lw'Kamalabyonna mukama wange Charles Peter Mayiga, gwe mmanyi nti ali mu lugendo olumukomyawo obwabwobwe. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala okuviibwako omulongo Kato Lubwama. Tukubagizizza nnyo famire ani n'abaana ne famire yonna okutwala awamu. Naye twebaza nnyo abantu mwenna abalina kye bakoze mu bulamu bwa Kato Lubwama nga bwe tububulidde okuva lwe yatandika okubeerawo mu nsi, ate mu bulwadde bwe, ate n'okumuwerekera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Honorable Nsereko ne ttiimu abe tetumanyi kyakubasasula ng'Obwakabaka bwa Buganda. Mwebale nnyo okuyimirirawo ku lwa Kato Lubwama. Ng'owa gavumenti y'abeene tubalekera ebintu nga bibiri byokka nga byesigamye ku kigambo kya Kato Lubwama ekya solida. Twagala mukikwate nnyo ekigambo ekyo emirundi ebiri. Ekisooka tulowooza nti yali ategeeza nti bw'oba olina ky'oyagala okiremerako, bw'okiremerako otuuka ku buwanguzi. Ekyo kimu. Ekyokubiri kye tulowooza kye yali ategeeza nti munywerere nnyo Kabaka wammwe, Kato tabadde na nkwe eri Ssaabasajja Kabaka. Weebale nnyo. Yamuweereza nga tuweereza beene naye n'omwoyo gumu nga takyukakyuka, era afudde musajja wa Ssaabasajja Kabaka. Y'ensonga lwaki ne beene yagambye nti gwe kigongo gw'omanyi abalongo babaziika lwaggulo, genda obeerewo gwe tojja kkaayana. Era mbaddewo n'aweereza obubaka. N'olwekyo tukubagiza nnyo ensi yonna, mutegedde Kato Lubwama nga bwe bagambye, naddala mwe bannabitone. Nange nsimba mu kisinga ekigamba nti kapito wammwe gwe mutwe. Bwe bagambanga nti bwe mwabanga mugamba nti olina kapito, muba mutegeeza temulina ki mutwe. Naye mundaba mujjudde emitwe, abantu wali atalina muki mutwe. Omutwe gujja kukutambuza gukutuuse ku ntikko, gukutuuse ku Parliament, oba oliawo gukutuuse newa gyoyagala okugenda nga gwolinda mitole gwe tumanyi ali wano omulala. Tusaba Katonda omwoyo gwa Kato agulamuze kisa. Obubaka bwa gavumenti bukomyawo. Kati munzikirize ntuuse obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka
Kaakati musirikirireko buno obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Ofiisi ya Kabaka wa Buganda ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2023 ab'enju y'abagenzi Ssaalongo Lubwama ne Nnaalongo we enkozi Mawokota bannaffe tubeegattako okukungubagira omulongo Kato Lubwama eyatuva ku maaso ekibwatukira ku ntandikwa ya wiiki ewedde. Lugaba bw'atyo bwe yasiima. Tusaasira nnyo mukyala Ani Namatovu olw'okuviibwako omwami we wamu ne bamulekwa olw'okufiirwa taata. Mu ngeri y'emu tukubagiza mikwano gye gyonna ne banywanyi be mu by'emizannyo n'okuyimba. Omugenzi abadde muntu wa njawulo era ng'akola ebintu mu ngeri etali ya bulijjo. Emizannyo gye n'ennyimba ze nga biyigiriza ate n'okusanyusa, so nga ebirango bye byakola ebitunda ebyamaguzi tebyerabirwa era bisesa. Abadde muwulize nnyo eri Namulondo era twasiima nnyo obuweereza bwe ku CBS. Tumusaaliddwa nnyo. Alese ebyokulabirako bingi, abasigadde bamuyigireko. Tusaba Lugaba amumuze mirembe. Nassaako omukono kwe Ronald Muwenda Mutebi Obuguumya Kabaka. Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.